Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri Paul Kagame Rutagambwa amajege aga RDF n'akabinja kavujjirira aka M23 akali mugenda maaso n'okubanga katigomya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'akabinja ku luno aka FARDC bamaze okubanga babateekako sanctions empya nga president w'eggwanga erya America bwe yategeeza gye buvuddeko era nga bwe tuzze nga tukugamba nakugambye ebigenda mu maaso mu Congo. Paul Kagame Rutagambwa kaakati bimunyira ziizi. Wuliriza, eggwanga lya America nga liyita mu gye tuyita OFAC, Office of Foreign Assets Control, eno office mujijjukira under Department of the Treasury bamaze okubanga basindika a new package of the sanctions bagenze maaso n'okubanga bazikuba abakulu mu kabinja ka M23 akali mu kuvujjirirwa gavumenti y'eggwanga ya Rwanda ekulemberwa Paul Kagame Rutagambwa nga bwe tuzze nga tubikuwa nga bwe tuzze nga tukugamba nti Trump n'obukulembeze bwe basuubiza nti tebagenda kukoma ku ezo sanctions ze mubadde muwulira wetwogerera ng'ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Paul Kagame Rutagambwa kimusuza teyeebase. Wuliriza, abamu ku basajja ba nkwatangabo abasajja ba Paul Kagame Rutagambwa abagambibwa okuba nti be bakulira akabinja ka M23 jukira abamu n'okuttibwa battibwa. Omukulu amanyidwa nga Sultani Makenga oyo agenda maaso n'okubanga alondoolebwa. Waliwo abamu ku bazze battibwa kakati ono gwengenda okuwa oyo gwolabaawo musajja wa Paul Kagame Rutagambwa omusajja ow'amaanyi ennyo mu kabinja ka M23 nga y'omu ku baduumizi ab'oku ntikko bamuyita Kano John Imani Nzenze ono nga prominent commander ate nga ye chief of intelligence ye Ssaabakessi mu kabinja ka M23 akali backed up by Rwanda RDF Rwanda Defense Forces kagenda maaso n'okubanga kakubwa kaggwawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira gye buvuddeko tukuwadde nga amawulire nti mu ggwanga lya DRC Ebola ali mu kusinga kusaasaanira mu bitundu ebiri controlled by M23 kyokka mu kadde ke kamu abalwanyi ba Wazalendo n'amagye ag'eggwanga erya DRC bagenda maaso n'okubanga babafutubbaza kyokka ate wetwogerera n'eggwanga lya America lyongedde okubanga linyweza mu nnatti babataddeko envumbo nga Trump we yategeeza gye buvuddeko. Kano John Imani Nzenze ono nga ye Ssaabakessi obanga yakulira abakessi aba M23 ono nga yali abaddeko ne mu ggwanga erya Uganda bw'obanga obadde tokimanyi ono y'omu ku abo abaali babaddeko mu ggwanga erya Uganda ng'omu ku bammemba ab'akabinja kano aka M23 na political wing yaabwe emanyiddwa nga AFC Alliance Flavie de Congo. Bano jjukira Paul Kagame Rutagambwa emirundi mingi nnyo azenga akugamba bino nno nakugambe bino tebikoma wano. Eggwanga lya America sanctions ze bakuba abasajja bano tezikoma wano kubanga ng'oggyeko okubeera nti bano abayekera bali bavujjirirwa eggwanga erya Rwanda nga kiri official era nga kimanyiddwa kizze kigambibwa okusinziira ku reports ez'enjawulo nti n'eggwanga erya Uganda dirina kye limanyi ku bino ebigenda mu maaso nga kino kitegeeza sanctions eziri mu kukubwa Rwanda ekiyinza okuba nga kijja ewa Uganda kyandiba nga tekyo kyandiba nga kijja kuba kinene nnyo n'okusinga oba olyawo gwe woolowooleza eggwanga lya America nga likyagenda maaso n'okuba nga libateeka ku nninga. Paul Kagame Rutagambwa yavaayo n'alumiriza era n'ategeeza nti bano abayeekera ba M23 bemulaba tebava wano mu ggwanga lya Rwanda bava mu ggwanga lya Uganda. Kakati ebigambo ebyo Paul Kagame Rutagambwa byazze ng'ayogera bitandise okuba nga bitandise okuyigga abantu abamu nga bw'ogenda okuwulira. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for nga eggwanga lya America likyagenda maaso n'okuba nga liteeka envumbo ku bakulu bano mu kabinja kano aka M23. Kagame agenda maaso n'okulumiriza era n'okukikkaatiriza nti abamu ku bano bali connected era bava mu ggwanga erya Uganda. Kakati omukulu oyo gwolaba amanyiddwa nga Nzenze ono ayogerwako omu ku bateekeddwako envumbo ngenda kuzzaayo Kemabega ono yali abaddeko mu ggwanga erya Uganda nga tetufuddeyo ku nsonga ki. Nzenze has been a prominent M23 leader since the group's first rebellion ono si mupya mu kabinja kano akabaddemu ebbanga. Following the fall of Goma in the late 2012, he was an internal part of the M23 military hierarchy that traveled or coordinated with the regional mediators during the Kampala peace talks held in Uganda.
kano nzenze yali abaddeko mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ate Kagame okwongera okugatta ku bigambo bye, jjukira nkugambe zino sanctions tezikosa Kagame yekka, tezikosa M23 yokka, tezikosa abo bokka, ne mu ggwanga erya Uganda bino bigenda kugabanako. Nakugamba ani ali emabega wa bino byonna. The Uganda Army provides support to the M23 rebel group operating in the Eastern Democratic Republic of Congo according to a United Nations report. Ngenda kusomera ekiwandiiko ekyo ogenda kukitegera, naye nga mawulire ge tuyinawo agatali malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa, eri aba M23 n'eri banywanyi baabwe bonna. Eggwanga lya America ku mulundi guno likomyewo nga bayita mu kye tuyita Office of Foreign Assets Control OFAC, wansi wa US Department of the Treasury, wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump, bagenze maaso n'okuba nga bateeka envumbo kubamu ku bakulu abenjawulo, era nga zino ziri oba zibadde sanctioned by Secretary of State Scott Bessent. Eggwanga lya America ligamba nti ku luno tetutudde butuuzi, tugenda maaso n'okuba nga tulwanirira emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ngono Scott Bessent yateddeko omukono ku kiwandiiko kyengendo ogenda maaso n'okubeera nga nkusomera nga bwe nkugambye. Paulo Kagame Rutagambwa azenga awulirwa, ozenga omuwulira nga agamba sanctions ng'agenda maaso n'okuzimookinga. Ku mulundi guno bazimusindikidde ate nga nkakali. Bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Absolutely foolish, bwati wazenga ayogera. Kakati ku mulundi guno abasajja bamuweereza package eya sanctions, bwati n'agenda maaso n'okubanga azitunulira tazitegera. Kakati eggwanga lya America nga ligenze maaso n'okubanga lisindika sanctions zino, njagadde nzijenga kuwe otegere kiki ekigudde ekijjuke lunaku lwajjo nabadde naakakuwa buli lunaku olukya. Eggwanga lya Rwanda lyongera okubanga libeera affected n'olutalo lugenda maaso mu ggwanga lya DRC. Paulo Kagame Rutagambwa nga bwenzize nkugamba ateekwa okubanga mukadde kano yejjusa lwaki yayingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira gye buvuddeko, era twakuwa amawulire nti ono yatuuka n'okugaanibwa okulinnya ekigere kye mu ggwanga erya United States of America, nga bino byonna biva ku nvumbo zino ezoogerwako era ezigenze maaso n'okuba nga zimuteekebwako. Kati ngenda kukusomera ekiwandiiko kino kyonna, ngenda kuwa engeri Uganda gyeri involved mu bintu bino, era ngenda kunnyonnyola butya Government ya General Yoweri Kaguta Museveni nayo bweri affected, era n'okwongera okukakasa nti bana ba M23 babadde nga bataka mu ggwanga erya Uganda, era nga kibadde nga kyogerebwa nti ne Uganda eri emu ku mawanga ago agagenda maaso n'okuba nga gavujjirira bino byenkuleetedde era bye tutandise nabyo olunaku olwaleero. Paulo Kagame Rutagambwa si birungi, eggwanga lya America limukubye sanctions, likubye abasajja be sanctions kano nzenze, ebibye si birungi. Takyasobolera ddala kulinnya kigere kye mu ggwanga erya United States of America, takyasobola kutambula baya kwetaaya nga ne ssente zibadde zimuyitibwamu okujjukira America. Nakugamba bwe baba bakuba abantu bano sanctions, bakola okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu ne bamanya baani abayitibwamu obuyambi. Eggwanga lya Rwanda we liba livujjirira akabinja kano, ssente baziyisa mwani. Kyova laba basooka kukuba abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu magye ga Rwanda, abo ne baba sanctioninga. Ne bakuba Joseph Kabila Kabange eyaliko pulezidenti w'eggwanga eryo nga kyazuulwa nti y'omu ku abo abayitibwangamu obuyambi obwagendanga mu M23 ne balyoka batigomya abantu mu ggwanga lya DRC. Oyo naye ne bazimukuba. Akati abamu ku baduumizi mu kabinja ka M23 ababadde bakyasigadde, yoyo omukulu wenjogerera nga naye amaze okuba nga ateekebwako envumbo, takyakkirizibwa kwetaaya nga bw'abadde yeetaaya. Katujjewo akalango nze gye nkutemeretemere otegeere ono omukulu yali abaddeko mu ggwanga erya Uganda erya affected wa era etya. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawana nnyo gwe watambula naffe, atanaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ensonga zonna nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga tuzikutuusaako ozifune bulambalamba. Ku mukuto gwa Red Zone TV kw'ogenda okutegeerera bino oyinza obutabiraba walala wonna wenjogerera ng'abakulu abakulembera amawanga agamu
kwagagaliranye eggwanga lya DRC batandise okugenda maaso n'okubanga bakifuuwa bakizza munda ebintu si birungi oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okuvaayo ne bategeeza nti bino tetujja kwogerera eri. Scott Bessent ono Secretary of State mu ggwanga lya Amerika avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga agamba kino ekiwandiiko kankiteekeko omukono kibeere nga kigenda eri ono Secretary of the Treasury, not Secretary of State oli Marco Rubio, ono Scott Bessent agenze maaso n'okugamba ekiwandiiko kino kankiteekeko omukono kikkirire paka mu ggwanga lya Rwanda kigende paka mu ggwanga lya Uganda ne mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bano ne batandika okubanga batunula ebijweteke tebakyabitegeera ebiva mu ggwanga lya Congo bitandise okubanga bibateeka ku bunkenke newankubadde ng'emirundi mingi nnyo ozzenga obawulira nga bagenda maaso n'okugamba nti sanctions tezigenda maaso na kubagasa. Bano kiki ekibakubya mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okulwanagana kususse abayekera ba M23 bagenda maaso n'okukuba okusanjaga n'okukola emisango egy'enjawulo egitakkirizibwa mu ntalo. Bano tebakoma bukubi mmundu, tebakoma kutigomya bannansi mu ggwanga lya Congo, wabula baliko ebikolobero ebirala byagenda maaso n'okukola ekitongole ky'amawanga amagatte n'ebimu ku bitongole eby'enjawulo bye bizzenga bivumirira. Kyokka nga ku ebyo kwotadde okutta abantu ba bulijjo nga bayita mu bulumbaganyi obw'enjawulo bwe bagenda maaso n'okukola. Bino byonna nga bikolebwa amagye ga Rwanda gali deployed mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, era ne Paul Kagame Rutagambwa azaawulirwa okubeera nga alinga supportinga newankubadde abadde ng'olumu yeegaana nti nze bino sibiriimu era sibigendamu, naye ate emirundi mingi nnyo jazze ng'awulirwa nga naye alinga supportinga okugenda maaso n'okubanga ate okutta abantu mu ggwanga lya Congo akusupportinga, era nga yagamba nti ffe tetutta abantu ba bulijjo, tutta bano abawazalendo n'abo ab'amagye ga DRC. Kyokka ate jjukira bino abikola ku ttaka ly'eggwanga eddala. Kyokka nga ne ripooti ezaafuluma zirumiriza nti ne Uganda munywanyiwe naye ali mabega wa bino byonna. Kakati wenjogerera sanctions zimaze okugenda maaso n'okubanga zifuluma omulundi omulala. Wuliriza omukulu ono nga y'omu ku baduumizi ab'okuntikka era nga mu kabinja kano akola ng'omukesi oba yakulira abakesi abakettera akabinja ka M23. Bano tebaketta mu Congo mokka, bayingirako ne mu ggwanga erya Uganda. Bamuyita Colonel John Imani Nzenze, ono nga prominent commander chief of intelligence for the March M23 movement, a Rwandan backed rebel group operating in the Eastern Democratic Republic of Congo. He serves as a close confidant to overall military commander Sultani Makenga and represents a hardline faction within the rebel ranks. Omukulu ono ye gwakubiriwa Sultani Makenga ne Paul Kagame Rutagambwa, era ng'ono mu nteeseganya ezimu ezibadde nga zibeera mu mawanga ag'enjawulo omuli n'enteeseganya ezaali mu kibuga Kampala. Omukulu oyo y'omu ku abo abadde nga bajja mu ggwanga erya Uganda, kubanga wano batugambye Nzenze has been a prominent M23 leader since the group's first rebellion. Following the fall of Goma in late 2012, he was an integral part of the M23 military hierarchy that traveled to or coordinated with regional mediators during the Kampala peace talks held in Uganda. Waliwo enteeseganya mu mwaka wa 2013 ezaali mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'abakulu bano aba M23 okukuba emmundu ne bawamba ekitundu ekimanyiddwa nga Goma. Kakati oyo yajja mu ggwanga erya Uganda, era nga kyongera okwoleka nti bano abakulu n'eggwanga erya Uganda n'eggwanga lya Rwanda waliwo ka mixed, waliwo kwegamba enkwatagano, waliwo ka link up akali awo kengenda okutegeeza obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Kakati eggwanga lya Amerika likoze litya? Wuliriza bulungi mu kiwandiiko. Njagala okulaga omukulu ono akubiddwa sanctions nga sinnakulaga kiwandiiko obanga sinnakusomera kiwandiiko. Njagala osooka owulirize omukulu ono biki byayogera. Omukulu ono nkugambye y'omu ku abo abasajja enkwatanga b'ab'amaanyi eri Sultani Makenga. Sultani Makenga yakulira akabinja ka M23. Bwe njogera ku Sultani Makenga oyo tebayina njawulo na Paulo Kagame Rutagambwa. Kakati ono azenga ayogeza amaanyi era nga badde adumira ebikwekwete ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ebibaddemu okutta abantu n'okurepinga n'okukola buli kimu by'ozenga owulira Amerika byebadde ng'evumirira n'ekitongole ky'amawanga amagatte. Kati Nzenze yaani? Kano John Imani Nzenze, mwakilishi wa mkuu wa majeshi. Leo sasa mmeweza kutolea ardhi ambazo mlikuwa mmiliki, mnasolea ndani ya East African Community jeshi lao. Mnajisi vipi mkirudisha ardhi hizi ambazo mlikuwa mmiliki kwa jasho kali? Sisi tunasimama kwa amani. Tunataka amani irudi. Tuna support initiatives za viongozi wa nchi na tunatarajia, tunaamini amani itakuja kupitia process hii.
kati oyo gwolaba ye Kano Nzenze Imani ono ye muduumizi y'omu ku baduumizi b'oku ntikko mu kabinja ka M23 era nga ono musajja wa Kagame nnyo, musajja wa Sultani Makenga. Kakati ekiwandiiko ne kifuluma. Ekiwandiiko kino njagala tukiyiteyitemu otegere eggwanga lya Amerika kiki kye likoze. Musajja wa Kagame, musajja wa M23 ate musajja w'abamu ku banywanyi baabwe. Wuliriza. Treasury sanctions rebel commanders driving a conflict in the Democratic Republic of Congo. Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC, imposed sanctions on commanders of the Democratic Forces of the Liberation of Rwanda, FDLR, and the Rwandan-backed M23. Uliriza, ku mulundi guno n'akabinja ka FDLR nako bakakubyemu sanctions ekibadde tekibangawo. Bino nno byonna babikola lwaki? Bagezaako okulwana okulaba nga endagaano ze baateekako omukono eza Washington Peace Accords ng'ennaku z'omwezi 4 December 2025 bagenda maaso n'okubanga America zeesinzirako n'etuukiriza bino nti bano buli yasayininga ku kiwandiiko kino ate nga jjukira tumanyi Paulo Kagame Rutagambwa yasayininga buli yasayininga n'agenda maaso n'okulinnyirira ebiri mu ndagaano gye yasayininga tetugenda kumuttira ku liiso, tugenda kubanga tumukuba sanctions. Kakati musajja wa Kagame bw'atyo bwagenze maaso n'okubanga akubwa. Bano mbayita basajja ba Kagame lwa nsonga basajja be. Endagaano eno M23 teyali represented oba kaŋŋambe M23 Kongo akabinja sike kaaliyo, wabula ate president w'eggwanga lya Rwanda ate ye yaliyo nnyo era y'omu ku baateeka omukono ku ndagaano eyo, era Paulo Kagame yali mu office eyo. Kyekifaananyi ekyo kyolaba. Kati America bw'egamba nti ate sanctions zino ezireeta ng'ezireeta Rwandagaano eyo gye baasayininga ng'ate mu be bakubye sanctions mwe muli akabinja ka M23. Kano kabonero akalaga nti M23 yali represented by Kagame era yasayininga ku ndagaano eyo. Wuliriza, bakugamba FDLR and M23 have violently occupied territory and killed civilians in the Eastern Democratic Republic of Congo. Bano ekibakubya nti balina territories ze boocupayinze, ekintu ekitakkirizibwa. Ate tebakomye okwo, bagenze maaso n'okukubagana, ne mu kukubagana okwo ne battiramu abantu ba bulijjo bannaalumanya ne basaalumanya. Today's sanctions Gustave Kubwayo, commander of the FDLR Intelligence and Special Operations Unit, and John Imani Nzenze, an M23 commander and the chief of intelligence, both of whom lead armed groups undermining stability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti bana abaduumira obubinja buno obubiri bagenze maaso n'okubanga bakuliyetingawo instability, bagenze maaso n'okubanga balemesa emirembe mu ggwanga era Democratic Republic of Congo okubeera nga gikomawo. Kakati America egamba nti tetugenda bbira babulabi, tetugenda bbire kabulesinga tutunula butunuzi, tugenda kubakuba envumbo, bagenda kukitya, bagenda kukijjamu enjawulo. Era eggwanga lya America sanctions ezo bwezo ne zigenda maaso n'okubanga ziruma. Kakati wuliriza wano we bagambye mu kiwandiiko ekifulumye ne tukwotinga, President Donald John Trump has been clear that there is an urgent need to resolve the horrific conflict in the Eastern Democratic Republic of the Congo, and the United States is committed to peace and prosperity in the region, said Secretary of the Treasury Scott Bessent. Secretary of the Treasury Scott Bessent bw'ati bwe yategeezezza President w'eggwanga lya America Donald John Trump abadde nga kkiriya ku bino ebigenda maaso mu Congo nti waliwo yagambye waliwo kibayita urgent need to resolve, waliwo obwetaavu obwambagirawo obwamangu obwetaagisa okubeera nga bugendawo okuresolvinga conflict oba okulwanagana, okuttiŋŋana n'okukubagana n'okukosa abantu ba bulijjo okugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Awo tuba tutegeeza mu bitundu nga North Kivu ne mu bitundu nga South Kivu ewali abakulu bano gye bagenda maaso n'okubanga batirimbula abantu ba bulijjo, gye bagenda maaso n'okubanga ate batuusa obulabe ku bantu ba bulijjo bannaalumanya ne basaalumanya. Kati basajja ba Kagame pure bagenze maaso n'okubanga bazigwamu. Eggwanga erya America ligamba tetutudde. Wuliriza, persistent violence by armed groups in exacerbating an already dire humanitarian crisis and presents a threat to the U.S. interests in the region. Today's sanctions support a peaceful resolution and end to the bloodshed. Eggwanga lya America ligamba violence ebadde persistent ng'egenda maaso n'okubanga ekolebwa obubinja buno obw'enjawulo obuli mu kulwanagana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusingira ddala akabinja ka M23. Trump agamba bino biteekwa okukoma kubanga ffe ng'eggwanga lya America tulina interest mu regioni.
wano bakugamba jukira balina endagaano ne gavumenti ya Congo ya Felix Tshisekedi nakugambye eggwanga lya Congo wandiikanga nga lifunye ku nkyukakyuka ey'emirembe okusooka eggwanga erya Uganda. United States of America bagamba tetugenda kuyimirira buyimirizi, tetugenda kutunula butunuzi nga bino bigenda maaso n'okuba nga byapeninga. The United States is committed to working with international partners to help bring an end to decades of conflict, fostering economic growth and cooperation, and build a foundation for peace and prosperity for the people of the Democratic Republic of Congo and Rwanda. As such, the United States of America experts expect the DRC to neutralize the FDLR and affiliated groups. Wuliriza, mu ndagaano eyateekebwako mukono eya Washington Peace Accords ey'okuzza emirembe mu ggwanga lya DRC wakati w'abakulembeze ababiri Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda gwe bakazako erya Pirato wamu n'omukulembeze w'eggwanga erya Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo Antoine. Endagaano eyo yali yakumakinga sure nti eggwanga lya Congo lineutralizinga akabinja ka FDLR. Twakugamba kyakabinja ako Congo iyo yatandika enteekateeka ez'okaneutralizinga okukajjako ebyokulwanyisa okukugamba okubanga okukasaanyaawo Kagame ke yeekwasa nti ensonga lwaki adiployinga mu ggwanga lya Congo. Amerika yamugamba akabinja ako wabongono ke yeekwasa kajjeewo. Ne bategeeza n'eggwanga lya Rwanda Paul Kagame lyakulembera nti nammwe mulekeraawo okuvujjirira M23. Ate oluvannyuma mulekeraawo okudiployinga mu ggwanga eryo era n'abo abasirikale abaliyo mubakwate mubajjeyo. Paul Kagame Rutagambwa n'agaana okugenda maaso n'okukola ekyo, kyokka ye Congo n'etandika ku nteekateeka ez'okuneutralizinga akabinja ako nga bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tukutegeeza. Kakati eggwanga lya Amerika lisinziira wano ne bakutegeeza nti butya bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga banyigiriza abo bonna abagezaako okugaana okubeera nga bateeka ebyo mu nkola, eggwanga lya Rwanda litandise okugenda maaso n'okuba nga likifuuwa likizza munda. Paul Kagame Rutagambwa ebintu tebimutambulira bulungi, bimuwunyira ziizi olw'endagaano gye yagenda mu Amerika n'ateekako omukono. Kakati mukadde kano yetandise okugenda maaso n'okuba nga emuyigga. Basajja be bakubwa enkya n'eggulo naye nga ye Felix Tshisekedi agenda maaso n'okuba nga asekera mu kikonde kubanga ye kisooka yali mu buyinza. Ensonga zonna zigenda maaso n'okuba nga zitambulira ku sayidi ye, wabula nga ye Paul Kagame Rutagambwa bitandise okuba nga bimutabukako. Wuliriza, wano nga batugamba nti ono mukulu ono gwe bakubye sanctions ndoza kamukuterewo wano obeere ng'omulabako nga bw'ayogera nga nange bwe mukutegeeza bamukubye sanctions oyo musajja wa Kagame nnyo, musajja wa M23 nnyo, n'omukulu amanyiddwa nga Sultani Makenga. Kati kamukuwe lwaki Amerika emutaddeko envumbo. Wulira, M23 is a Rwanda, wano nno wulirizaawo nnyo, nakugamba eno statement gikwate nnyo, Rwanda backed M23. America ekimanyi bulungi nnyo nti M23 is a Rwandan-backed armed group that occupies large portions of the North and the South Kivu provinces. Tutandise, eggwanga lya America bategeeza era bakakasa Paul Kagame Rutagambwa tukimanyi nti M23 kabinjako gwakavujjirira gwakafandinga nga ne wetwogerera mukadde kano kagenda maaso n'okwocupayinga ebimu ku bitundu ebisinga obunene mu ggwanga era Democratic Republic of Congo mu provinces zino omuli North Kivu ne South Kivu. Jjukira bano be bawamba ekibuga Goma kisangibwa mu Congo so si mu Rwanda. Baakikola nga bayambibwako eggwanga lya Rwanda wamu n'eggwanga lya Uganda in quotes nga bwe ngenda okuwa wali. Bakugamba the armed group first emerged in the DRC in 2012 when it briefly controlled the border city of Goma, before being defeated in 2013 by the Congolese military with assistance from the United Nations Force Intervention Brigade. Wuliriza olutalo n'engeri gye lulwanibwa. Kyongera okulaga olutalo no lukyaliwo. Ekyokubiri, M23 ne Kagame tebasobola kuluwangula. Panga owulidde nti akabinja kano kaatandikawo mu mwaka wa 2012 mu biseera ebyo ne kawamba ekibuga Goma border city nga kayambibwako ggwanga lya Rwanda, kyokka ne kabeera defeated mu mwaka ogwaddako eggwanga lya DRC amagye gaabwe gaakakuba nga gayambibwako UN Force Intervention Brigade. Otegedde nti UN kitongole ky'amawanga amagatte kiri mu kulwanira ku sayidi ya Congo. Kano kabonera akalaga ebintu bibiri. Ekisooka nti Congo be batuufu. Ekyokubiri, UN kitongole ky'amawanga amagatte kiri ku sayidi ya Felix Tshisekedi. Kikulaga kizibu nnyo okukubwa era Kagame ne M23 nga kiraga tebajja kuwangula lutalo luno ne banaaba bafa. Ate sayidi ey'okubiri gye kikulaga nti bano abasajja jjukira bannanfuusi.
olutalo luno lusobola okubeerawo emyaka n'emyaka kubanga bo wadde bakulaga nti balwanira sayidi eri naye ate bavujjirira sayidi zombi nga kikulaga nti wandyekanga nga bo bafunamu eno olutalo lugenda mu maaso bwe batwala ebyobugagga eby'omu ttaka kati America kwe kuyingirawo ye eyagala bya bugagga n'okuteeka interests zaayo mu region okwongera okulaba nga olutalo luno luyimirira ate nga bwe kiba bwe kityo America sayidi gy'eriko ejja kuwangula bakugamba in April 2024 M23 seized Rubaya, a town at the center of an expansive mining area for coltan, a key material used in the production of electronic devices. Umwaka gwa 2024 nga bwe twakuwa amawulire M23 ng'eyambibwako Rwanda baakina maaso ne bawamba ekitundu kye bayita Rubaya eno nga ye tawuni jjukira gye buvuddeko nakuwadde amawulire nti kati bali mu kugyekubiramu ye tawuni esingamu ekyobugagga eky'omutaka ekimanyiddwa nga coltan nga kino kyeyambisibwa okukola electronic devices okukola amasimu smartphone eyokwondabira okukola computers ne laptops ezo okwokudde kwondabira ekyobugagga kino ekya coltan kiva mu kitundu ekimanyiddwa nga Rubaya mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo M23 yakiwamba mu 2024 on July 8th 2024 the US State Department issued a statement of concern related to mineral supply chains that contribute to ongoing instability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Mangu nnyo eggwanga lya America lyafulumizaawo ekiwandiiko ku nsonga zino nga bavumirira eggwanga lya Rwanda okuvujjirira akabinja kano n'okugenda maaso n'okuba nga bazannyira mu kyobugagga ekyo ekya coltan ekigenda maaso n'okuba nga kiyamba ensi yonna. Wuliriza wano wonna bagezaako okuzimbira ensonga lwaki omukulu amanyiddwa nzenze owa M23 akubiddwa sanctions bagezaako okuzimbira ensonga lwaki Paulo Kagame Rutagambwa agenda maaso n'okukubwa sanctions nga ne gye buvuddeko twakuwa amawulire nti yatuuka n'okugaanibwa okulinnya mu ggwanga erya United States of America gye yali ayagala okuba nga agenda kyokka ng'abasajja baamuteekako embeera era ne bamumma visa oba kyoyita diplomatic visa kyokka nga mukulembeze wa ggwanga ddamba naye bino byonna nga biva ku luno olutalo olugenda maaso naye jjukira nkugambye mu maaso awo ngenda kukulaga Uganda ebiyingiriramu wa katusooke tutuuke ku nsonga lwaki ggwanga lya America litadde envumbo ku bakulu bano. Wuliriza kigambibwa nti eggwanga lya America lizze lirondoola era omukulu ono bamutaddeko obukwakkulizo obw'enjawulo. Wuliriza John Imani Nzenze Nzenze is an M23 commander and M23's chief of intelligence. He is regarded as one of the closest collaborators and confidants of Sultani Makenga, the US and the UN sanctioned the overall military command of M23. Ono John Imani Nzenze M23 emurigadinga okubeera namba 2 oba omu ku basajja ab'oku lusegere aba Sultani Makenga ng'ekyo kyokka kimala okumukubya. Lwaki? Sultani Makenga yasanctioningibwa dda, yalangirirwa dda, yabaningibwa dda eggwanga lya America wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations. Kakati omuntu yenna muli ku lusegere oba omu ku basajja be balina ogenda maaso n'okuba nga bakubwa. Kakati ono kimaze okukakasibwa nti kati yaziguddemu. Nzenze has been M23 leader since the armed group's first rebellion from 2012 to 2013 when he led M23 attacks on Congolese military positions. Ono mu biseera ebyo ebiyise y'omu ku babadde nga bakomanda ababadde baduumira ebikwekwete by'enjawulo ebyokulumba ebifo ebi anda amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. America kyegamba tetusobola kukikkiriza. OFAC, Office of Foreign Assets Control, designated Nzenze pursuant to EO 103413 as amended by EO 103671 for being a leader of M23, an entity whose property and interests is in property and blocked pursuant to EO 103413. Sanctions zogera ki? Wuliriza. As a result, bino byonna byonna nga wembi kugambye okwongera okulaga nti ono omusajja wa bulabe nnyo era nga gwakubiri wa Sultani Makenga. Lwaki bamukubye sanctions? Lwaki bamutaddeko envumbo? Kati batunnyonnyola wano sanctions zizze lwaki? Paulo Kagame Rutagambwa agenda kukifuwa kiza munda lwaki? Musajja we bamukubye sanctions. Wuliriza. As a result of today's action all proper wano tuli ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa mu ggwanga erya America era mu kyetuyita Office of Foreign Assets Control wansi wa Department of the Treasury. Abagikulira bali mu kunnyonnyola lwaki batadde envumbo ne bazikuba ku musajja ono.
Uliriza, as a result of today's actions, all property and interests in property of designated or blocked persons described above that are in the United States or in the possession of or control of the US persons are blocked and must be reported to the OFAC. Jukira nakugambye basajja bano baba kuba sanctions. Baba bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu ono ayinayo ebyobugagga mu ggwanga eryo. Era nti oba seekyo ayina ebyobugagga byabamu byaddukanya oba ayina shares mu bimu ku byobugagga byabamu ku bakulu mu ggwanga lya Amerika. Kati bakugamba ebyobugagga bye properties zonna z'ayina z'abadde ayina mu ggwanga lya Amerika. Secretary of the Treasury Scott Bessent bakutegeeza ebyo abanga abadde ayina property yonna mu ggwanga lya Amerika, obanga ayina property y'omuntu yonna gyaddukanya mu ggwanga lya Amerika, obanga ayina property yonna gy'ayinamu interest eboweddwa bagiboye. Era bakugamba nti eteekwa okubeera reported to the OFAC, Office of Foreign Assets Control. Eno ye office evunanyizibwa ku byobugagga by'abagwira abo baba kubye sanctions ne banga ebiza mu mikono gyayo. Abakyali mu layini n'amateeka bo ne baba nga batambuza mpola mpola. Batugamba, in addition, any entities that are owned directly or indirectly, individually or in the aggregate 50% or more by one or more blocked persons are also blocked. Bw'aba ina business yonna ng'agiddukanya direct oba indirect, ng'ayina omuntu gwakolagana naye mu business eyo oba ng'agirinamu emigabo nga ebitundu 5 ku buli 100, nabyo ali blocked, takkirizibwa kubeera nga addamu okubyowuninga. Bano abasajja bagenda okukuba sanctions, baba bamaze okukunonyerezaako era nga bakimanyi nti sanctions zino zigenda kukosa, era nga bakimanyi nti nebyo byobugagga ebyogerwako obirinayo ebyo bitwaliddwa. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC or exempt, OFAC's regulations generally prohibits all transactions by the US persons or within or transiting the United States that involve any property or interest in property blocked or property of blocked persons. Ne sente zonna, transaction zonna ezandibadde zikolebwa. Kakati wuliriza, bano abasajja be bakontrolinga transaction system ey'ensi yonna. Obukwakkulizo bwe bateeka ku Joseph Kabila n'abamu ku b'amagye ab'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda ebuyina njawulo nabo batadde ku ono. Kitegeeza obuyambi bwonna, obuvujjirizi bwonna na buli ssente yonna ebadde eteekebwa mu kabinja ka M23 ezimu. Jukira basanctioninga amagye ga Rwanda, nekitegeeza oba ne tufuna amawulire nti oluvannyuma lwa sanctions ezo amagye ga Rwanda gaatandika okuba nga kwegamba obuyambi bugambibwa okuba nti bwali buyita mu magye ga Rwanda. Kati oluvannyuma lwa sanctions ezo ne kizuulibwa nti obuyambi bulabika bwatandika okuba nga buyita mu Joseph Kabila. Eggwanga lya Amerika ne limukwata ne limukuba sanctions. Ne kizuulwa nti obuyambi bulabika bwatandika okuyita mu bamu ku balwanyi mu kabinja kano, akawunti zaabwe nga kwe kuyita ssente oluvannyuma lw'okukuba Joseph Kabila. Kakati ng'omu ku abo kigambibwa okuba nti yono. Jjukira abakulira Sultani Makenga ye yali yakubwa dda, ye baamuteekako dda envumbo. Kati kigambibwa nti ono yandibanga ssente bwe zibadde ziyitirako. Eggwanga lya Amerika be bakontrolinga transaction system oba financial system y'ensi yonna basitegeera, era balina intelligence ebitongole nga FBI ne CIA basobola okuzuula nti ono omuntu FBC yayitako ssente ezigenda mu M23. Kakati bategeeza Paul Kagame ti kakati okulaga nti tujja kunafuya ne musajjawo amanyiddwa nga Kano Nzenze bagenze maaso n'okubanga bamulipa envumbo zatagenda kubanga asobola okuvaamu. Transactions zonna ezibadde zikolebwa zigambibwa okuba ziteekeddwako envumbo nga bw'ogenda okukiwulira era nga bw'ogenda okukitegeera. Bakugambye violation of US sanctions may result in imposition of civil or criminal penalties on US and foreign persons. Singa envumbe ezo zimuteekeddwako zigenda maaso n'okulinnyirirwa, bamuganya okukola transaction zonna n'abamu ku bakolagana naye. Singa alabwako nti akoze transaction zonna, agenda kubanga ateekebwako ebibonerezo ng'amateeka mu ggwanga lya Amerika bwe galagira. Kitegeeza ono naye agenze maaso n'okubanga asaanawo bw'atyo mpola mpola akabinja bakamalawo ak'eggwanga aka M23 akali funded by Paul Kagame Rutagambwa. OFAC may impose civil penalties for sanctions violations on a strict liability basis. Office of
foreign asset controls, economic sanctions enforcement guidelines provide more information regarding OFAC's enforcement of US economic sanctions. Eyo ojja gendayo nawo berengo obitegeera. Omukulu bamutaddeko envumbo takkirizibwa kubeera nga agenda maaso n'okubeera nga akola transaction yonna ng'eggwanga lya America weriragira era ng'amateeka bwe gatugamba. In addition, financial institutions and other persons may risk exposure to sanctions for engaging in certain transactions or activities involving designated or otherwise blocked persons. Omukulu oyo singa omuntu yenna oba president wa ggwanga lyonna oba omuntu yenna mu ggwanga lya America oba eggwanga lyonna bakizuula nti obadde olina transaction z'okola wakati wo n'omukulu oyo nzenze ow'akabinja ka M23 naawe ogenda kubanga oteekebwako sanctions zezimu. Kino kiba kitegeeza batandise okwetooloola akabinja kano, batandise okugenda maaso n'okubanga bakeetooloola n'abamu ku babadde bakavujjirira. Bwe kinaazuulwa nga Paul Kagame Rutagamba wekozeseza olukujjukujju n'osigala ng'ovujjirira ng'okola transaction zonna n'omusajja ono naawe kennyini ogenda kubanga oteekebwako envumbo. Ebibyo tebigenda kubeera birungi yadde omulundi n'ogumu. Kano nzenze bamaze okubanga bamuggalirayo. Kakati ate abamu kubagambibwa okuba nti bamuvujjirira nabo ebyabwe bitandise okugenda maaso n'okubanga byonooneka kubanga bakugambye omuntu yenna anaalabwako nga azzeemu okukolagana n'omukulu oyo agenda kukifuuwa ng'akizza munda ate nga otumanyaani gwe baba bategeeza indirectly. The prohibitions include the making of any contributions or provision of the funds, goods or services to or for the benefit of any designated or blocked persons or the receipt of any contribution or provision of funds, goods or services from any such persons. Uliriza. Jukira bwe baba bavujjirira akabinja kana ka M23 tebakawa ssente zokka, bakawa n'obuyambi obulala nga mu buyambi buno mubaamu emmundu, mubaamu ebikozesebwa amasasi na biki, mubaamu n'emmere. Naye nga kigambibwa nti eggwanga lya Rwanda liribadde lisinga okugenda maaso n'okuba nga livujjirira bino era nga libaweereza ebintu bino. Kati singa kizuulibwa nti omuntu yenna eggwanga lyonna oba abantu ab'enjawulo oba obubinja obw'enjawulo bagenze maaso n'okuvujjirira akabinja ako oba omusajja oyo nga bayisa mu musajja oyo nga bwe kibadde kizuuliddwa, bajja kgenda maaso n'okubanga naye bamuteekako sanctions direct nga bwe kibadde nga kiba era nga bwe tuzze nga tukikugamba. Nakugambye awo otegeera butegeeza ani gwe baba balumba. Singa wanaabaawo okulisivingako obuyambi obw'ekika kyonna eri akabinja ka M23 nga buyita mu musajja ono, bagenda kulondola n'okunoonyereza obuyambi obwo buvuddewa. Bino byonna bigenda kuba nga bidda eri oyo anaabeera akikoze nga mu buli ngeri yonna ajja kubeera Paul Kagame Rutagambwa. Non-US persons are also prohibited from causing or conspiring the cause US persons to wittingly or unwittingly violate US sanctions as well as. Uliriza, eggwanga lya America teri bulokinze bannansi baalyo bokka. Ne bw'onaabeera ng'oli munnansi wa ggwanga ddala naye n'okwatibwa oba n'omanyibwa nti ogenda maaso n'okukola transaction zonna oba obuyambi bwonna obw'ekika kyonna obuwa omusajja oyo oba obuwa M23 ng'obuyisa mu musajja oyo, naawe akako kagenda kukujjuutuka. Individuals located in the United States or abroad whom provide information about sanctions violations to think Tanks Whistleblower Initiative Program may be eligible for award if the information they provide leads to a successful enforcement action that result in monetary penalties exceed. Uliriza, ne bw'onaabeera ggwe oba nze n'obaako information yonna gy'ofuna nti gavumenti ya Uganda yine yina akasente keeyisizza mu mukulu ono kano nzenze, oba gavumenti ya Rwanda oba omuntu yenna America n'ekizuula nga kituufu, ogenda kuweebwa ekirabo kyakakadde ka $1 kalamba. America etaddewo ekirabo kyakakadde kalamba aka $1 kijja kuweebwa omuntu oyo yenna anaabaleetera olugambo, anaabaleetera amawulire nti waliwo eggwanga ABC, waliwo omuntu ABC agenze maaso n'okuba nga ayambako eggwanga oba akabinja ka M23, oba anaabeera Paul Kagame Rutagambwa, oba anaabeera munywanyi waabwe, nti kati gwe buli w'onaabeera n'amawulire nga ddala gano geesigika, ojja kuba ofuna ekirabo kyakakadde kalamba akasente eza $1. Era omukulu ono agenze maaso n'okuba nga ateekebwako envumbo, ogenda kutegeera yaani. Nakugambye byonna tugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako osobole okuba nga obitegeera. Kano John Imani Nzenze aka Idi Nzenze asinzira mu kitundu ekya North Kivu eno wali ekibuga Goma kye baawamba kati bano gye batuula gye balina ofiisi.
mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1978 ndowooza wano aba alina emyaka nga 48 abulayo ng'ebiri aweze emyaka 5. Nationality ye uliriza nno wano nationality ye ya Democratic Republic of Congo kyokka ate batulaga nti ate munnansi uliriza ono omusajja munyarwanda awedde emirimu. Nationality Rwanda, citizenship Congo, Democratic Republic of Congo gyasinziira Republic of Rwanda agambibwa okuba nti yandibanga gyazaalibwa. Bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga biba bano balabika abasajja abasinga obungi. Jjukira bazze nga bakugamba nti abamu ku bakulu mu kabinja kano si bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula bannansi b'eggwanga erya Rwanda abagenda maaso n'okulwana interest ez'eggwanga eryo wamu n'amawanga amalala. Nga bwe nzize nga nkugamba mawanga kyago baani abo nga bwe tugenda okugenda maaso n'okuba nga tubitegera. Kaakati ono ye amaze okuba nga ggwa ne banywanyi be bateekeddwako akazito k'otalaba nga Paulo Kagame Rutagambwa ye target era njagala okutegeeza nti bino byonna bigenda maaso n'okuba nga bimuteeka mu kaseera ak'akazigizigi. Y'ensonga lwaki avuddengayo ne yeewakana era n'ategeeza nti bano abamukubya sanctions bava mu ggwanga lya Uganda. Wano nno we tulaga kati we njagala otegeere nkugambye ne Kanonzenze yennyini yayogerwako nti naye alina akakwate oba seekyo y'omu ku abo ababadde nga bajja mu ggwanga lya Uganda. Kyokka Paulo Kagame Rutagambwa azze nga alumiriza M23 n'aba bakulembera si beewange bano wadde bakubyanze naye bava mu ggwanga lya Uganda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. Byali bigambo bya Paulo Kagame Rutagambwa. Ebyo ne tubiwereekerezako ebigambo bya Frank Gashumba era ng'alaga nti bwe Uganda we munaasigala mutusosola tujja kuleeta M23. Kabonero akalaga nti newankubadde nga bino biri bwe bityo Uganda eri involved era emanyi ekigenda maaso naddala kubayeekera bano aba M23. Kakati njagala owulire ng'ebyo tubitadde ebbali. Zino sanctions nakugambye bano abasajja banoonyereza era bakimanyi zino tezikoma era tezigenda kukoma ku M23 oba Paulo Kagame Rutagambwa yekka. Zigenda kujjako abasajja bano balina akakwate ku ggwanga erya Uganda. Wuliriza ng'oggyeko Kagame okujjanga emirundi gyonna ng'alumiriza nti aba M23 bano bemulaba newankubadde nga bakubisanze n'eggwanga lya Rwanda sanctions, ekyamazima bano abakulu eggwanga erya Uganda dirina kyerimanyi kubayekera bano aba M23. Waliwo wano ekiwandiiko kyenjagala owuliriza obulungi ennyo nga bwe tugenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga zino n'okwongera okukulagawa bino gye bisibuka era n'okukulagawa gye bigambibwa gye biyinza okubanga gye bigenda okuggwera nga n'eggwanga erya Uganda diteekwa okubanga ligenda kukubibwa essaawa yonna era ekijja si muntu. Kati sooka owulirize ekiwandiiko kino. Yali ripooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations ng'egenda maaso n'okubanga ekkaatiriza era ng'ekakasa nti ebyaddala kituufu nnyo eggwanga erya Rwanda eggwanga erya Uganda lirina akakwate era lirina kyerimanyi ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kuvujjirira akabinja kano aka M23. Kakati njagala owulire ekiwandiiko kino tugende maaso n'okubanga ate tubikutegeeza. Ulira
Uganda supports M23 ekiwandiiko kino kyafulumanga 8 omwezi ogw'omusanvu 2024 era nga balumiriza Jakarta gye kyasinziira. The Uganda Army provides support to the M23 rebel group operating in the Eastern Democratic Republic of Congo according to a United Nations report. Uganda ekakasibwa nti evujjirira akabinja ka M23 okusinziira ku lipooti ya fuluma ey'ekitongole ky'amawanga amagatte. Uganda newankubadde yabyegaana bano bo bagamba tubimanyi. Uganda denies involvement and says it is working closely with the Congo's government forces. Mbubbo bakolaganira wamu ne government ya Felix Tshisekedi wabula bo tebavujjirira kabinja kano kyokka nga bino byongera ogenda maaso n'okubanga bikakasibwa. Uliriza. The UN has long accused Rwanda of supporting M23, which has repeatedly seized most of the mineral-rich Eastern Congo region, a charge Rwanda denies. Ntine Rwanda nayo ebadde ng'ebyo kati wano nno weewali embaga. Uganda ebyegaana, Rwanda ebyegaana. Abakulu bayina reports, bakola okunoonyereza ne bakizuula nti Uganda ne Rwanda bebavujjirira akabinja ka M23 kati nga kitegeeza bwe baba bakukubwa bonna bagenda maaso n'okubanga bakubwa. Sanctions ezigenda maaso n'okubanga zireetebwa eggwanga erya United States of America n'agamu ku mawanga amalala oba n'ebimu ku bitongole ebirala bigende maaso ebbanga lyonna nga biteekawo embeera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati Uganda nayo negenda maaso n'okubanga ekifuuwa ekizza munda wano kyongera okukakasibwa ti Uganda evujjirira. Congo has been hit by conflict for decades. Uganda and Rwanda invaded 1996 and 1998 for defense purposes against local militia groups. Nti bano ababiri balina strategy yemu. Mu mwaka wa 1996 Uganda yayingira Congo mbo defensive measure. Mu mwaka gwa 1998 Rwanda neyingira Congo mbo era nayo defensive measure mbo betangira obubinja obumu. Uganda mbu yetangira ADF mbo Rwanda yo yetangira M23. Bino byonna ne bigenda maaso n'okubanga bibuusibwa. Uganda erina amagye mu Congo, Rwanda erina amagye mu Congo. Bino abasajja babiraba era bagamba nti bino byonna babikola buno bonna bubaddi kugezaako okulaba nga eggwanga lya Congo libeera destabilized. Yekaweefube w'abakulu bano kyova olaba eggwanga lya Amerika ddyo mu kunoonyereza okwalyo bagenda maaso n'okubanga bateeka embeera ku bakulu bano basobole okubanga bagenda maaso n'okubawaliriza oboolyawo n'okulekeraawo okulinnyirira emirembe mu mawanga g'abalala ng'ate bbe ewaabwe ekyamazima bagenda maaso n'okubanga basiiga ekifaananyi ekyenjawulo ennyo. Abakulu bano wetwogerera nga sanctions tezikosaako omu, sanctions zandibanga zigenda bakuba bonna. Kakati omu ku basajja baabwe amanyiddwa nga Kano John Nzenze ye bwatyo bwagenze maaso n'okubanga akubwa bubi nnyo sanctions ezimaze okubanga ziteekebwawo eggwanga erya America. Uganda is still carrying out joint operations with the Democratic Republic of Congo forces against the Uganda rebel group. Nti yukira bakugambe Uganda yo yagamba nti ekyagitwaleyo okulwanyisa ADF. Kagame ne Rwanda ye ekyagitwaleyo okulwanyisa FDLR. Bino byonna bigambibwa okuba nti newankubadde obubinja bwandibaayo naye birabika si byebbyo. Ekigendererwa ekikulu ku destabilizinga ggwanga lya Congo kubbayo bya bugagga bya mu ttaka. Jjukira Rwanda babadde bajja accusinga ku ekyo ate ne Uganda baagiteekako dde emisango ekitongole kya ICC era baagisingisa dde omusango ogw'okuba nti eyina ebyobugagga bye yabba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era bino bigambibwa okubeera nti byebimu ku ebyo ebizze biba nga ye main goal y'abakulu bano newankubadde nga bo basiiga ekifaananyi kirala. Wabula ng'ekifaananyi ekituufu kimanyiddwa bulungi nnyo kyekyokulinnyirira emirembe mu ggwanga n'okutta bannansi. Era nga wano wawulirako Paulo Kagame Rutagambwa nga ye alinga akkiriza nti kale ffe tutta naye tetutta bantu ba bulijjo, tutta abalwanyi ba Wazalendo, tutta amagye ga Congo naye nga ddala mubattira ki? Wuliriza. Actually, the majority of the 3,000 people talked about are soldiers of FARDC and FDLR and others who are supporting them in the fight. Wanaagamba yali agezaako kwewolereza nti kale ekituufu tugenda ne tukola ebyo ebikolobero bye mutugamba kituufu tukubagana naye bwe tuba tutta munnaye abo abantu 3,000 be mwogerako abattiddwa abo si bantu ba bulijjo. Balwanyi ba FARDC ge magye ga Congo n'abalwanyi ba Wazalendo anaabo abawagira obwo bubinja obwa FDLR n'obulala obugenda maaso n'okuthreateninga gavumenti yange ya Paulo Kagame Rutagamba mu Rwanda. Kakati wano abambumbu batte 3,000 eyali eyogerwako naye 3,000 basobola okubanga balwanyi. Olowooza bano tebatta bantu ba bulijjo. And Wazalendo. Yes. Yeah, absolutely.
They are the majority. They are, in fact, over 2,000. Maybe those who died that touched civilians are between around plus minus 500, I'm told. Also for various reasons that were inevitable, because where there is fighting, there is going to be all that kind of thing. And you cannot even know who was responsible for that. But for the militias, there was Arendos and the FARDC and FDLR. I mean, it is clear they died in the fighting. So you want to hold the people or anybody, whether it is Rwanda or anybody else, accountable for having killed the enemies that were fighting them. I don't understand the logic. Tiwamalawo ng'abagamba ffe byo twabikola era tubikola mmwe mukole kye mwagala. Yabagamba do what you want. They can do what they want. Ababaleeta sanctions baddembe okukola buli kye baagala. Ffe tetulina yadde okutya kwonna. Those who applied sanctions, they'll do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong, who is doing something wrong, they will apply it if it is based on interest. And they don't have interest in me. How am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanctions. Sanctions, hey, James Kabareve, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.